Kadama TV kujja mate olwaleero ntuuse n'emboozi y'okubeera nga bakadaama bagamba nti babawamba nga bagenza okubeera nga basuulayo kasasiro. Nze omanyi ngamba nti owali omukka tewabula muliro. Ekintu kyonna kasita kitandika okubeera nga kiwulikika mubeeramu obutuufu bwakyo. Kigambibwa nti bakadaama batandise okubeera nga bawamba bababba ebimotoka bya kasasiro ddala nga bagenza okubeera nga batwalayo kasasiro. Ensonga eno waliwo kadaama yatuweereza voice note era naye agyogerako nti yabadde aluguddemu naye okukakkana bwe banoonyeza kadaama akola ku floor eya wansi wali akola waggulu nga kadaama oyo tebamulaba. Okuwambibwa kw'abakadaama kukyaleeseewo obuzibu era nga bwe kibeera nga kisoboka kadaama yina mpuliriza sooka weesonyiwe ekintu ky'okutwalayo kasasiro ddala ng'ebimotoka ebyo ebimunona bizze. Era tweyongera okulabula kadaama yina nti kasi tolaba ekimotoka kya kasasiro nga kizze sooka olinde kigende era eno osuuleyo kasasiro oyo, naye tosuulayo kasasiro ng'ekimotoka ekyo bwe kiri. Kasooka tuwuliriza voice note ya kadaama ono atubuulire biki ebyabaddewo. Sagenze nayitirira obungi mukama wange nange mumanyi tugende ffembi tutuuke paka wabweru wali tuteeka kasasiro mu kidasitibiini tambula ffembi omukyala nti mwansindika kasasiro tulina ekigaali netumutuuzaako akasasiro kya supermarket bunene kakaati kanene tumuvuga netumuvuga nga naye alina ekigugu kyakutte bwaba asazeewo okukola mukama wange akola okuteekamu engalo akola kubanga abalenzi beediime beegaanyi mumutwala ng'ayitiridde wansi eri atandise oleeta ebiswera. Tutuuka naye kutuuka ku geeti eri esembayo nentunula buli sayidi newajja ekimotoka kibadde kiva eri manye abakazi balina balaba kati asigadde ku geeti ng'alingiza bulingiza bweru n'alingiza ekimotoka nekijja nga kya kasasiro nemuvaamu nomulimu abasajja basatu bambadde nga abakasasiro nayenza omutima ne gwesika neŋŋamba ngaba ntunuulidde nnyo abakasasiro balina okuntunuulira. Kyenkoze nenyimirira emabega nga mbali distance nensirika nga nyimiridde kagaali kange nsirise sigenda wali kintu kya kasasiro nabo tebafuluma neŋŋamba bano omuntu nkoze ntya kuba newenziruka tebagenda kumpulira ono madaamu wange mugonvu muzibu tenawako kyagenda kunnyamba naye nga katonda nkati gwampisaawo nno wano ensirika nekwata kasasiro ndakumukazi nemukasuka ku kasisi ku kintu eri ne bavaamu omu n'avaamu omusajja adaavuga neyefuula azze okutwala kasasiro naye kisinza okunnewuunyisa nenkoze nenzira emabega n'akagaali kange kasasiro mbiyitadde awo bitadde na mu kintu. Omusajja mufuba ky'okutwala kasasiro amuteeka ku kimotoka alonze waliwo ekipapula awo kyekibokisi kyatadde ku kimotoka ne bama ne badda mu kimotoka ne bavuga nga nze nzize emabega nga sibakubye mugongo nze kyennyumanyuma nga mbatunuulidde nenzira mu geeti ne madamu naye n'alingiza n'aŋŋamba obudde abantu obwo mbatunuulira nga tebatutte kasasiro ekimotoka kati nga kigenze nga tekitutte kasasiro ne tudduka emisinde ne tuddayo tudda munda naye mbadde ndi wano ekyo kyapeninze kasasiro twamututte essaawa nga 4:05 tubadde tuli wano essaawa zino wansi muganda wa madamu ennyumba etuddiridde sayidi eri ngaovuddeku etuli emmanju eya jjajja maama we nazaala we mukozi w'eshagaara munauganda abadde atwalayo kasasiro naye ndowooza amututteyo ng'ate ffe tumaze otutwala talabika. Kitegeeza nze wembalemi ne bafunayo omulala talabika era kati bbaani ya kasasiro teri kudda mutwala kasasiro. Mama agambye oba awunyira mu nju oba awunyirawo omutaka ali wansi abalenzi oba banaalaba ng'awunye nnyo banaamutwala toddamu natuuka ku geeti esooka ekiri e Saudi paka n'abakozi motoka ya kasasiro ng'etwala kasasiro kwegamba kise kitegeera kwegamba kati mu kasosayate wanoona okuwamba abakozi kufuuse okuwamba akasozi abasozi banange mutusabire nga wetwesabira. Kadaama mumuwulidde, njagala tweyongereyo tumanye lwaki bakadaama bano
bandiwambiddwa. Okuwambibwa nkimanyi waliwo bakadaama babula, era tujja kubeera nga tufunayo lisiti y'abakadaama bemunoonyeza. Omuntu yenna bw'oba olina kadaama yakubulako nga tomuwulirizangako, tusaba otubeere nga otuweereza amannya ago. Twagala kutandika okubeera nga tufolowinga amannya ago. Wandiika erinnya tuweereze, bw'oba olina n'ekifaananyi nakyo kituweereze olw'akadaama eyabula. Nze nkimanyi owali omukka tewabulawo muliro nga bwe nabagambye. Ebintu bino bitandika bwe biti naye ogenda okulaba nga mulimu obutuufu bwabyo. Mumanyi bulungi nti omuntu bw'oba olwadde ekipaati yawo, tugambe body organ, nkigambe nti ekitundu ky'omubiri kyo, tewaliyo sipeya waakyo. Bw'olwala katugambe ensigo, alternative y'ensigo okubeera ng'owona ensigo yakuteekamu nsigo etali ya nte, etali ya mbuzi, etali ya njovu wadde engo, wabula kidini gy'olwadde, ensigo gy'olwadde, olina kubeera ng'ofuna muntu munno okuwa kidini eyo okubeera nga wooli. E Uganda mulayo abantu bangi abalwala ensigo ne basonda ssente ne bamutwala ebweru, n'agenda n'oyo omuntu agenda okumuwa ensigo n'abeera ng'asobola okuwona. Kugamba odonating ensigo. So ebintu bino ebyokulwala ensigo n'okubeera ng'abantu babawa ensigo ne mu Buwarabu gye biri. Ng'ogassa ensigo okugattako emitima, ebiwumba n'ebintu ebirala. Ebintu bino nga birwadde, bafuna omuntu ne babeera nga bamuggyamu ogani eyo ne bagiteeka mu ono omulwadde. Kigambibwa nti Saudi Arabia ebintu bino babikola ku bakadaama. N'ogenda, jjukira baagala n'abalamu ne bakuceekinga nti oli mulamu, n'ogenda ne bakuggyamu ensigo ne bagiwa omuntu omulala. Mwegendereze. Omuntu awakana ekintu oluusi bwe kimutuukako oyinza obutakomawo okubeera ng'otubuulira ki ekyabaddewo. Mwagenda muli balamu, twagala mudde nga muli balamu. Embeera ennaku zino si nnungi. Ensigo yokka okugitunda zibeera bbeeyi. Bakadaama kigambibwa nti abakadaama batandise okubula. Tugenda kuddamu tunoonyeze ku nsonga eno. Twagala mubeere nga mwegendereza, togenda kasasiro wali kimotoka kya kasasiro bajja kikuteekamu. Kadaama TV, Kojja Mate.